era by the way mpulira nga nfunye n'okwejjusa mu mutima gwange lwaki twayogera ku nsonga yo twayogera nti tugenda kulinnya ennyonyi mpulira nga twali tulina oba okusirika naye ate era tu still tolina ngeri gye twali tuyinza kusirikamu ng'ate kyali kivvulu kubanga era ekivvulu mulino kiranga muba mulina okulanga tata wa Sheba agamba takigeza nako yatabuse nnyo nnyo naye ng'ekimutabula si nnyo nsonga ya Sheba kulinnya ennyonyi akiza ku kirimbo kumuyisaamu maaso. Export TV to the world. Ngulamusizaako gwe wenna eyeekuumira ku Expo kola kya ttendo subscribinga commentinga sharinga likinga amannya omwana soda tubaawo ne abe okutuusaako ensonga zino nezitambula malidadi sana abasalamu fanicha beekwate mutaayi ku bya fanicha nkugamba gwe wenna ali ebweru gulira taata w'ekitanda entebe mwabagenda okwanjula mikolo simanyi kukyala baline ate bangambye mwabakyaza ba girlfriend osobola ogenda n'opangisa entebe n'ebitanda n'obiteekamu n'omaliriza ky'omaliriza ne bamala ne babinona kitegedde oli mu Uganda kadama yakuweereza ssente ogule ebintu mu nnyumba yakomyewo agenda mala omwezi gumu muno mu Uganda gendayo opangisa ebintu ojjuze ennyumba yo ajje abirabe then bwabuuka bo bali banona ebintu byabwe so bakubireko offers ezo zonna gye ziri amannya omwana soda ndi makindye tusimbula teekayo Omukunja ensonga za Sheba zikutte wansi ne waggulu oba oli awo yandisubwa ennyonyi kugetuwulira getufuna byatandikanga nno ebyolusaago oluvannyuma lw'omu ku booluganda be amanyikiddwa nga Mubuuke agenda afuuka ensonga ku mutimbagano yavuddeyo n'akomba kw'erima nti tagenda girinnya era Sheba twandiikanga nga either gw'ogirinnye wekka oba obutagirinnya mwenna kuba waliwo live gye nasanze ng'agamba naawe oyinza obutagirinnya oba si ekyo ennaku zikyaliyo dduka ku kiggwa oba ewa taata Mukunja Sheba ennyonyi eyo mugirindiridde ebbanga ddene twasooka funa ya Dubai eno neemala nejja Sheba tasuba okulinnya ennyonyi olw'okuba ggwe mawulire gannaku nange sandyagadde kukiwulira mu matu gange nti Sheba ayinza obutagenda Quatar okusinziira ku byenfunye wali nali mmanyi nayogera n'oyo omuvubuka yasooka nankubira omanye ebiseera ebisinga ebbanga netuze tuyitamu omuntu yenna wankubira nga sinnalaba ku kifaananyi kye kumulaga Sheba oba bano kuba omuntu asobola okyeyita nga si muganda we so n'omuvuma kuba yagamba muliisa ge yayita omuvubuka oyo sasooka kumuvuma wabula twasooka ne twogera mu buntu nanyonyola ensonga ze nga nange muddamu mu buntu wabula amawulire genfunye leero essimu gye batukubidde yavudde ku levo wabadde ayombera ng'omuntu n'ateekawo embeera n'agenda n'ategeeza taata wa Sheba nze gwe mbadde sisobola vuma taata wa muntu yategeezezza taata wa Sheba nga mbo ye namuvuma mbu oyo omulenzi oyo muganda wa Sheba mbu namuvuma mbu ne taata wa Sheba ne muvuma kati taata wa Sheba ate naye n'atabuka birala yagambye eki muzeeyi akuzaalira omuyimbi taata wa Sheba agamba takigeza nako yatabuse nnyo nnyo naye ng'ekimutabula si nnyo nsonga ya Sheba kulinnya ennyonyi akiza ku kirimbo kumuyisaamu maaso njogera nti Katonda sivumangako taata wa Sheba era sobola vuma taata wa muntu. Mukunja gwe kennyini wano otugambye omuvubuka yakukubira mu bulungi ne mwogera nga tewali kuyomba. Omuvubuka yankubira kibadde kitutteko akabanga emabega mwamaliriza bulungi egyasooka ebiri twamaliriza bulungi maybe omulundi ogwokusatu essimu ey'okusatu wamuvumira
saamuvuma nnyo kyenyiza gamba obusungu abujja wakuba mukaawu nnyo agamba gwe ssebo weefula wakabenje oluusi akkubira tokwata bw'omukubira omukangakanga mu bumuyiwa binnyo. Simukubirangako mugamba nti ngenda muyiwa ebinnyo, sikyogeranga ekyo sikimugambanga. Nalabye oli yalikodinze live ng'omugamba toddamu kuyisa linnya lyange mukamwa. Ebyo anti kati oyo omuvubuka ekizibu kyali okukola alekayo biri bye twayogera mu mirembe byo tabiraga, alaga wano nga tumaze kufuna butakkaanya. Kubanga waliwo ekindowoozesa nga nze omuntu ateekwa okuba waliwo nze mu mutwe ogwange ndowoozaamu nti famire eno abooluganda bakenge Shiba balikozesebwa bukozesebwa. Nze mwendyo kirowooza nga nze kubanga we yasooka okunkubira yaŋŋamba Shiba amwetaaga okugenda ku bamwetaaga ku Kiggwa, empewo zikkirize okutambula kwe. Taata wa Shiba agamba takigeza nako yatabuse nnyo naye ng'ekimutabula si nnyo nsonga ya Shiba kulinnya nnyonyi, akizza ku kirimbo kumuyisaamu maaso. Era by the way mpulira nga nfunye n'okwejjusa mu mutima gwange lwaki twayogera ku nsonga yo, twayogera nti tugenda kulinnya ennyonyi. Mpulira nga twali tulina oba okusirika naye ate era still tolina ngeri gye twali tuyinza kusirikamu ng'ate kyali kivvulu, kubanga era ekivvulu muba mulina okulanga nti abantu basobole okutegeera n'omutegesi mwennyini ataddemu ssente ze we mutalanga, we mutamuyambako okulanga, watafuna ssente aba taddamu kubategeka. N'omulala kennyini agamba wobategeka basala. Neyandibategese mu nsi endala baano mu Uganda wennyini agamba aboloose wedde emirimu. So kyali kitukakatako naffe oteekawo amaanyi okulanga mu budde, naye kino kituzeeyo ku kiri bano abantu bonna baba bagenda okulinnya ennyonyi n'olaba nga akukuta n'agana n'obuwulira yadde taata yadde maama, abamu bagana n'obuwulira baganda baabwe, kubanga kyali namunyu yaŋŋamba mbu omwana ebyo ebyasooka yabiŋŋamba n'ennyonyi ng'ebyennyonyi tetunnabikonfaminga. Yaŋŋamba bugambi yali awuliddeko oba yeyava eri n'agamba ku nsonga za Shiba. Yaŋŋamba bamwetaaga ku Kiggwa mbu empewo zeetaaga kwogerako naye. Endeeta gye yakireetamu ne mubuuza gwani era naŋŋamba ye mubuuke. Nenkomawo nembuuza ku Shiba, mu baganda bo olina mu mubuuke? Naŋŋamba tulina muganda waffe bamuyita mubuuke. Ne mubuuza ebimukwatako ebitonotono yaani afaanana oba wamujjukira afaanana atya ku mu bulamu bwe. Naŋŋamba muganda wange omu kubanzirako. Yaŋŋamba oba amuddako mulundi gwakumeka. Kakati nze gayina enkinyonyola bye twayogera ebyo ebyoggaano ngenda nabinyonyolera ku eri sayidi y'okubeera nti nali nsuubira muntu mulala okunkubira essimu ekwatagana ku mpewo z'ekika oba Ekiggwa nga wabinyonyola nga nsuubira ng'oba jjajja wa famire okubinnyonnyola kuba yaba abimanyi era obulungi, nga nsuubira ng'oba kale ne we yandibadde taata mwennyini taata wa Shiba nga yakubye essimu, oba ne we yandibadde omuntu omulala atali ate muganda wa Shiba. Era namubuuza empewo z'ekika zituula ku ggwe. Naŋŋamba ate ombuuza bibuuzo bingi, ekikulu mmwe bavubuka mmwe alina olulimi lwakozesa yadde agamba nze nti nno oli arrogant, nti ndi arrogant naye ye alina olulimi lwakozesa ng'omuntu. Ekikulu mmwe bavubuka mmwe mugala ne mulowooza mbu we muyimba ebiyimba ebyo bye muyimba mbu mwafuuka ba kitalo nnyo, nga mpulira ng'omuntu ayogera asaaga, mpulira ng'omuntu ayogera kale ajooga, mpulira ng'omuntu amanyiiramu ne sibitwala siriyasi. Era kye nakola we yaddamu okunkubira essimu ey'okubiri wano ng'ennyonyi enaatera nannyonnyola ensonga yezimu. Lwe lugendo lwo lwe walabye lwe nakutte ne tutambula ne tugenda ewa jjajja wa Shiba gye yakulira, nga mu mutima nfunyemu okwekengera naye nga omuvubuka ono singa bukyanga ali siriyasi ng'olwo mbuuzizaako n'oyo pasita muganda wa Shiba Nduboyera namuka owaayi
mubuke yaliwa nnyonnyodde oyo muganda waffe naye ng'engeri maama we yatuzaala buli omu embeera nejjamu butofe n'embeera buli omu n'emuteeka gyemutadde buli omu n'akulira gy'akulidde buli omu tukuze tutyo era kyova olaba ndi kulwana olaba nga tuddamu okwegatta kuba buli omu gy'akulira afuna endowooza ndala afuna omwoyo mulala n'ensooka nkakasa nti oke oli wa luganda lwabwe kye nakoze nasituse era nayise pasita nemugaba pasita jangu tugende ewa jjajja Shiba gye yakulira enkumba ne jjajja ensonga ezo nazimunnyonnyodde nemugamba jjajja waliwo muganda wa Shiba agamba mbuno waliwo empewo mbu Shiba tasobola kulinnya nnyonyi ng'empewo tezikoze eki ng'empewo tezikkiriza jjajja n'agamba jjajja mu byannyonnyodde yagambye nti kuba nawe yadde njagala okulaga ekitiibwa eri famire jjajja mu byannyonnyodde ku nsonga yange muzzukulu kaakati nze ndi jjajja nina byemmala ne byesisobola kumala naye ku kyempewo kuba yatubuuzizza lwaki era empewo zitabuka ku budde bwa kulinnya nnyonyi ne jjajja bwe yatubuuzizza jjajja n'agamba empewo ebirala byonna byemukozeeko empewo yezimaze ng'era okugamba Shiba nti kino kikole na kino kikolebwe na kiri kikolebwe na kino kikolebwe oba kino kinene munange mu kikateri yali alinnye ku nnyonyi ng'empewo zirina kye zirengedde nina mukadde wange yagamba eri empewo ze bayita enkenge ezikenga bwezi nezigamba omuzzukulu ajje tumulambike anti kaakati tuyinza obutakiwakanya nnyo naye empewo nga tezaatuwa paasipooti nga tezaatuwa visa nga tezaatuwa tiketi nga tezaatuwa yellow book nga tezaatuwa gundi nga ebirala byonna nga tubikoze ng'empewo tezirina kyezisindise zijja ku kino ekinini wewaavudde ebibuuzo byange nga nange omuntu mukunja ebibuuzo nga tebinnajja golooza mubuuko n'obusungu abujja ku kiki ekyamuleetedde okutuuka okujja mu kamera besides biri bye mwayogera obusungu golooza abujja wansi alwa fitina njogerayo ki kale sijja kwegaanamuuko ku mulundi essimu gye yankubira ey'okusatu yasembyeyo yo namuyisaamuuko ku ggaali awo kubanga nange omumanyi sinze muntu ebiseera ebisinga tosobola kunkubira n'otandika okunkangakanga n'otandika n'okozesa olulimi olulaga nti mu buli kyoyogera oli kusalawo busazi teweetaaga kuddibwamu yankubira nga mukambwe ati ng'alaba tokola ate waliwo ekigambo kyayogera zino nsonga za bulamu gw'olibalaatira mu bulamu ndowooza yalaba nga gwe tofuddeeyo nnyo ye ng'alumirwa ow'oluganda ng'alina oteekinga leve eddako osanga onaabaako kyokola naye olaba oyo kamuyitemu lubayera ye pasita nemmanyayo sikweyama nemmanyayo sikweyama naye simulabangako maaso ku maaso nemmanyayo Naabagereka naye simulabangako maaso ku maaso naye bo twali tuwogeddeko ku ssimu n'ebifaananyi byabwe baali babindazeeko just bifaananyi kati sirinayo baganda ba Shiba balala bemmanyi ebbanga lyonna wetubanga oyo boy oyo omuvubuka ng'abaddengayo singa yandibadde yavaayo dda anti yagambye nze muwuliriza nnyo oba muwa nnyo budde simanyi yagambye yali tamanyi Shiba gyali kubeera singa yategeera nti Shiba yali ku street singa yamugjayo dda ate ne balya katono kaalina naye gwe wabayise balalu obuvumu obulalu ye yasooka okunvuma yasooka okuŋŋamba ebigambo bingi lwakuba nze sisobola kuddamu bye yaŋŋamba omanyi bino ebintu bibanga abaana bato kulwana abaana bato bwe balwanira eyo omu asoose okuloopa bwajja tayogerayo ye bibi bye yakoze ng'okulwana tekunnakola ki wabula ayogera bali abeeri abamukubye balwanye nabo balaganga be baki ye ebibye tabyogera abanga abaagalana nti omukyala n'omwami we bamala okwekuba ebikonde bye we bamala okwekuba
omukyala waabanyonyola eri alaga ye yabadde omutuufu era bakoze bubi omukuba era omusajja yadde mukyamu n'omusajja bw'abanyonyola banyonyodde okitegeera buli omu aba kukwerungiya boyoyo n'ebyo yaŋŋamba tebyali bya ddala yaŋŋamba ebigambo bingi eby'obukambwe eby'obusagwa nga mukambwe nnyo ekitegeera naye kati ye mu byanyonyola alaga nze mubi era nalina kuiddeyo ku live ng'obukambwe bw'oyogeza naye ninamu okulowooza famire eno omuvubuka oyo ebintu ebyo byonna byali okola ate kuba si yali obikola waliwo abantu bangi ababadde balwana ennyonyi eno shiba aleme kulinnya biki abantu omanyi ekizibu ekyajja abantu baffe nga omanyi omuntu akuwa ebbanga lyogenda omumalawo naye nga si ye yapulaninga ojje n'atandika n'okugamba oyo agenda malawo oyo ali kuyimba oyo tumuwaddeyo omwezi gumu oyo tumuwaddeyo emyezi 3 oyo tumuwaddeyo omwaka gumu mujja mulaba shiba oyo baali bamuwadde ebbanga abantu bangi baali bamubalira abamu baali bamubalira ebbanga naye kati nga nze abaddeko naye nze abadde yalaba abamu bakajja batandika okuzuula ebyaddala nti shiba ng'oggyeko bino bye tubeera ne tusaagamu shiba ayimba shiba muyimbi She's a very good vocalist. N'abama TV n'abama radio n'aba YouTube n'abakingo je bakajja batandike okukikiriza oli mu mutima gwe nti ebyaddala ono omwana ayinza ba yajjanga byakusaagirira ono mulalamu kubanga shiba ye muntu abeera wali n'ayimba bwoba omaze mulako nokkiriza nti si bya studio nti eddoboozi balina kye bayongeddemu nga byaddala nga ddoboozi lirye. Kakati bwe batandika abantu aba planning ebbanga lyalina omumalawo ebbanga ate liri kusukka lyeyongeddeyo kati ebbanga we liva mu kusukka liri mu kugiramu abantu bye batakkiriza bo batakkiriza nti ne Katonda alina byasobola okukola. Oba simanyi obogezaako okunfuna nkufuna bulungi biyingiddemu n'ennyonyi nange mwennyini saabirowoozaako nti bisoboka biyingiddemu bisuse ku level tubadde tubirabira nti eriyo n'omuntu abeera nga yaliwo wano n'omugaa Brad tusobola okuyimba tuwe ekivulu tujje tuyimbire nno ku bantu munnange no tuweyo akasente newe kaba katondo kati abo bagenda kuyimba kina genda yimba kyabo naawe abagwi bedda buli omu alina ekitimu yasooka nga okola ki okututwalira nemuneefe nze nga omanyi wenkola ebyange era ekituufu nze oluusi mbanga mugwi wa ddalu naye mu bugwi bw'eddalu bwange mba ntegeera byenkola nno nennemezaamu era neŋŋamba Shiba omanyi tulemezeemu Brad agenze okugira ebyaddala nge ebivulu tutandise n'ofunamu ebyokulinnya ennyonyi n'abawano abamu adde batatuwa ne batandika ottuwa si mu bubi kakati waliwo era akabonde akasooka okulwana ennyo Shiba oyo nenkakuba nabawuttula basooka ne bakozesa social media eyo ne bamanya tusobola olwana olutalo ne tubaako n'abatudde ensi yonna nedda emabega waffe nembasabula obutabasaasira namu nembakuba ku mintu okuba bitenta okwagala obbamalawo obumazi. Kati abantu abo nina okulowooza bwe twamaze baseeteza wano be bagenze ne batandika okunkolayo bakibaze nti famire wetugikwata tusobola okukozesa mukunja ensobi bwetuti bwe tukozesa muganda wa Shiba n'anyiiza ennyo mukunja kuba bamanyi wiikinensi yange nti bwonyiiza ennyo nkuvuma bw'onnumba obubi n'ojja n'okujja n'okukuba nkukola ki okuba ate kati obeera onnumbye gwe obeera oyagala nkunfukamire nkugambe neeyanziza weebale nnyo weebalire ddala n'olulala okolanga bw'otyo God blessing you obeera oyagala mukonja. So what I doing what I thinking bano bebeekozeemu akalimu ne bagenda batakuleyo famire gyeri bafune babakozese batandika obalaga oyo kino kati bamanyi nti we bajjako oli naye mukonja nina ekibuuzo
Obadde ne omuyimbi ebbanga ddene. Omuyimbi aliko empewo ku mutwe taliiko mpewo. Ne bw'aba azirina ne bw'aba tazirina buno si bwe budde bwezinonooza. Azirina kuba waliwo n'obuvidiyo bwe wakwatanga ng'agamba wa taliiwo kati yes naawe olina sisina tezogerako naye no zaali zivudde ne zoogera mu kamera. Azirina era nziwa ekitiibwa empewo ze. Omuganda agamba ekijja omanyi kinyaga bitono. Naye empewo tezigaanangako. Nfuna bulungi. Oli musawo Muganda nti gwozikebera. Bwe tubeera wano era we ziba nga nze ne Shiba ojjukira ali we yeekyanga wano ebisembyeyo wano. Waliwo era yakinyonnyola oba ddi oba mweno wiiki eyaka nangamba waliwo empewo eyali etabuse. Awo alyoka atabukadde nayo. Oba zeezo ezaagala agende ku kiggwa nga tannalinnya. Zo singa zaali tezaagala olaba empewo kankuwa ekyokulabirako ekyangu. Ojja okwane ku muwala ng'alina empewo ng'empewo ze tezikukkiriza. Ne w'olikaka n'omutwala mu kwepiica waakiri zikwambula. Kasita zitakkiriza zo nga ziganye goleka ebintu by'empewo bano baagala kwefuula nti bo bazitegeerera kati bano beefudde abazoogerera. Naye waliwo obuntu obutindi Mukunja. Kuba kyemmanyi okugenda empewo yonna gye ziri tekitwala mbw'oba ategula nte kola ebita olw'obutateeka bannayuganda ku bunkenke abawagira omuyimbi waffe naawe. Siraba kikujjako okugenda kulaba at least ku kiggwa kuba naawe you confess nti aliko empewo. Lwaki togenda ekyo ne kiggwa ne mulinya ennyonyi yammwe ng'obudde bukyala. Anti ono endeeta mwe yakijjidde ye nte ono nze kankugambe kana akabaddi n'omuzannyo gw'abano abantu naguguddemu dda. Oyo omuganda wa Shiba si yali olwana luno olutalo alikozesebwa. Yakugambye ali yekka alumirirwa musaayi. Ali lwaki ku budde bw'okulinnya ennyonyi bulijjo naawe tasobola gulumirirwa ebbanga lyabaddeyo abadde nga tasobola gulumirirwa tugende nti ku budde bw'okulinnya ennyonyi ye kankubuuze bwe tumala olinnya ennyonyi Shiba n'agenda ne tuyimba n'akomawo tasobola wogenda. Anti kino ekyempewo oyinza okudda ne weesulirayo gwannaga. Wange essaawa eno soda tubeere bantu bakulu tubadde tusigaze ennaku mmeka okulinnya. Leero lwa Sande mulinnya si lwakuna? Tulinnya lwakutaano. Nze nnaku nga ebyo ebintu bigwa mpewo biki bikoze bitya omanyi bbanga ki Shiba lyatutte nga tagenda ku kiggwa kyabwe. Empewo asobola ogenda n'azinyonnyola nti bataata mu bw'atuukayo ne zirinnya nezaamwerabira ne zisituka zonna ne zimwambala nga zisaba nti bw'oba ngende mmalize ate obwo obudde yaba akyasaba zimpa ziba ku mutwe ziri ziba zikuŋŋa gwe tomanyi kintu ky'oli kwogerako. Tomanyi kintu ky'oli kwogerako nze by'ebintu nakulireyo Omukunja nga ndaba abantu ababiri ne famire zaali zibirina nga lwe biba bizze nti bikutte omuntu basobola n'omalaawo wiiki sebbiri nga bali awo ebiri bagira betyakino baleete embuzi baleete enkoko baleete enanka ne bale kati we tugenda mu ebyo ne bigenda okumutanga ennyonyi ebuuse. Let me for the telling you the truth. Kugambirako emabenga singa olwakukikola lwaki tewagezesa kuba kati ennyonyi tweralikidde yinza okuba mu lusubo gwo kenyini otugambye muzeeyi naye yakombye kw'erima muzeeyi ogenda kumujeemera. Ekisooka nkijja mu kamwa kange muzeeyi sinaba kwogera saayogerako kigambo kyonna kivoola taata wa Shiba oba okumuvuma. Oyo muganda wa kuba abanga muganda waffe kuba tuli muntu omu. Oyo muganda wa Shiba ebigambo byayogera kyekiri kyenkugambye nti yandiba waliwo abamuli emabega naye bonna abamuli emabega bo beerabira akantu kamu nti nabawangula nabakubaawo media we baali baleeta essaga likombo baagala olaga ensi ng'ebaavaayo awo amaanyi wagalaba leero ne balaga simanyi Shiba ali bubi simanyi banaye kakati Shiba ayinza okuba kino nga buli omu omulaba avaayo nalula n'omuntu ng'agamba mbu Shiba ali mu mbeera mbi era mmwe simanyi mweyita biikadaama mbu muyinza noba muyinza namuweereza obuyambi bwammwe lwe mulirabako Shiba wasula Shiba naye nga bw'otunuulira agamba Shiba mbw ali mu mbeera mbi bw'omutunulako n'otunula ne ku Shiba olabira ddala ng'ate munnaffe yeetaaga n'obuyambi obusinga okitegeera. Mukunja tuwe garanti nti Shiba agenda kuba byazzeemu omuzadde ogenda mujeemera oba ogenda mukubira oba ogendeyo mwogere omunnyonnyole. Ensonga nze ngenda zikwasa ezisinga
ngenda zikwasa pastor muganda wa Shiba pastor ngenda mukwasa ebisinga kuba kati ategeera muganda we okusinga nze. Obuke. Ekyokubiri pastor yalinamu ku ddiini. Banaaba pastor akkiriza tugende ku kiggwa nja kugenda. Atogende wa taata kuba omuvuka akusaba ebintu bibiri ku kiggwa ne wa muzeeyi. Naye lwaki alemerako nnyo budde buno? Nze n'ekyo nakyo mu mutima kisigala kijja lwaki nnyo ku budde bw'okulinnya buno. Ayinako yayogedde nti ebisigadde tonnoonyanga. Katwako nze kanyigidde mu bwongo ne kaagala omaamiramu. Naye nze nogola ebyo ebintu nga babintiisatiisa dde ebyo mu bufunze ebyatonnoonyanga. Ate baabamu balinga abaagala okugezaako okulaba nti oba okulinnya ennyonyi yekisembayo mu bulamu. Nze ate nga nina ebintu ebirala byenkyalaba Allah Katonda byakyasobola otuke ku mmeeza. Oyinza nno n'okutunula bino ebi sagaana bigendamu nnyo mwana naye nga buli omu yandikakkanidde bukakkanizi waali kubanga abayimbi bangi betulabyeko. Omuyimbi n'ayimba n'empale n'ekutuka n'eppule n'ekuusiira bambi ng'ennyonyi asigala ziraba nga zibuuka nga zitwala bayimbi banne bw'abanga afaanana ogisemberera abeera awerekedde ku muyimbi munne agenda okulinnya ku nnyonyi oba okumuwaniriza ng'akomawo okuva ebweru. Naye kaakati bwe tubanga Mukama abadde ataddewo omukisa nze ndowooza ebintu bino ebimu twandibirekeddeko Katonda yadde nange sinza ategeerera ennyo mu Katonda naye twandibirekeddeko Katonda ku mulundi guno gwokka kubanga n'ebyo byonna bye tutuuseeko era abadde Katonda. Mukunja nga tufundikira nga tonnalinnya nnyonyi ogenda ku kiggwa oba togenda? Sigenda kugendayo. Mesa nnyo omuntu kuŋŋamba nga ndagira nnyo nga n'obukambwe mukambwe. Ogenda ewa taata togenda kugendayo? Ekyatata kyo tata ne waaba tampise ne baŋŋamba bugambi Daddy Shiba ali wali oba ali kitundu bwe kiti. Daddy Shiba ogendayo mulabako n'omubuuzaako n'omwebazaako tuzaalira omwana tu n'okukola biki ekyo tekyetaagisa sooka nakuntuma. Nze mwennyini nanoonya dda ku daddy oyo mu biseera byawo kufuna endagamuntu ne passport ya King Shiba. Kubajjukira bakutuma photocopy ya taata n'eya maama oba ey'omu ku bo. Jjukira ebiseera ebyo twali twanoonya maama n'abula. Kati optioning eyaliwo yali taata era nagenda nenoonya taata. Okitegedde? Nentuukayo ne baŋŋamba embeera ya taata gye yalimu saamulabako kuba baŋŋamba tabeera mu kifo kimu era naye atambula bw'atyo leero n'aba. Okitegeera? Bambi ne sifuna mukisa gumulabako era nennyolwa nnyo mu mutima ne ŋŋamba buli kyandiraba ku dadi. Kati ye dadi ekyo gendayo mulaba omuntu ne waba tantadde ku pressure kiri mu plan era wentegeera kyo taata okuba kyetaagisa genda kwetondera taata ebigambo byonna oyo oyo bye yamugambye ye taata ekyo kyo nkisobola naye ebyekiggwa sigenda naawe kulinnya. Tekikyasoboka ggwe n'omuvubuka ono okuteekawo emmeeza ne mujjawo buno okwerumaaluma okwerabisa? Ate naagiganyeeko sinnagiganako era ne mu kuntandikwa wonna namusabanga nga mmaze olwo we namala okutegeera nti kituufu muganda wa Shiba namusaba ne muga tusisinkane olaba soda abantu kutufuula kati nga ye pasita mbadde naye namusaba tusisinkane tutuule ku wanu tebo twogere ng'omudeddereza omusembeza okube. Ekyo ebyokuba byazze luvannyuma mu kusooka twayogera bya mirembe ebyo we mumala okutabuka kibanga we mumala obanga mu buli omu agenze ayi ebyo ebigambo byogerwanga naye bw'alemezaamu n'agenda ayi n'alemezaamu ogenda muwutula kati naawe nze ekyokuba olaba nkuba atalina nnyo kyankoze ekyamaanyi nze no nakula nina olugono embi bisekerwa jasi abantu banneerabira bwerabizi naye nze nakula nina olugono kuva eyo mu kyalo ogenda kuba omuko era olugono lwange najja nalwene e Kampala okuba omuko ebyo sinayagala tutuukeyo naye kakati eriyo tugeze naye wataddewo embeera y'okwagalaye ate
mwana mpulira n'ennaku mu mutima gwange. Minywanyi ensonga za Shiba bwati Omukunja bwagezezaako zirambulula nga tuwayamu ku bintu ebigenda maaso ku social media. Omukulu eyavaayo n'akomba kwerima nti tajja girinnye ebibangawo temujjusanga. Abadde ku Export TV mwebala okwasaganya okulaba sharinga n'okutwagala. Tojjanga okwe namba yaffe weeri awo wansi tutuukirire ku nsonga zonna. Mukama omulungi abatukuumire. Export TV to the world.